bagana notwala yekiteeso okusaba Muhammad Ssegirinya atwalibwe bwe rwajjanjabibwe kusenteza government ana kitwalayo omwogezi w'ekibiina yali mu parliament gasiye rupu tugende mpola yali mbaka parliament n'ababaka ba parliament abalala ati obutamanyawo bwe bukuletera n'okumanya nti procedure etwala omubaka mu parliament ati yogera bitabya tamanya ate tuli kumpewo seetaga kwogera bibyo netaga kwogera byange yogera ebituufu ebimanyiddwa ebyo bifuumu agendayo mu parliament process etwala omubaka wa parliament wabweru ogimanyi bwekolebwa oba oli wano kolesa butamanya kati tuyambe ekolebwe etya kakati kyewandibuuziza ekolebwe etya tewali wali reports ziraga nti Muhammad Ssegirinya mulwadde omusawo bw'amala okulwala waliwo n'akakiiko omulwadde wamala okulwala omubaka wa parliament ono tamanyi nti waliwo n'akakiiko kalamba ka National Medical Council akalina okukakasa mwina minisita w'ebyobulamu mwina minisita w'ebyobulamu mwina minisita w'ebyobulamu abanoopu oba leader of opposition akola ki minisita w'ebyobulamu akola kuki Ati minister w'ebyobulamu nnyonnyole balina minisita w'ebyobulamu akole ki balina minisita wa internal affairs ow'ekisikiriza yakolawo ki alina kukola ki mu process tontwala mu ebyo because obukulembeze bw'ekibiina bwe bugaye nti omubaka waffe mulwadde n'obukulembeze mu parliament bwogere programu jeddizi nedda njagala nkunywa programu jeddizi kubanga ono kyayagala njagala mutegeeze n'omutegeeza nti Muhammad Ssegirinya agenda okulwala ng'akulembera oludda oluvuganya by then ye Mathias Mpuuga eyakulemberamu enteeseganya zeyatugambye lwaki teyagenda n'ayogera n'Anita Amongo nga bwe watugambye ne bakwata National Medical Council n'ekkiriza mbaka n'agenda lekera okolesa ngo butamanya nawe neyanziza kyenjagala otegeeza abannauganda abanoopu batuggyeko amalala ag'okwagala ng'amusajja sirika naawe oba oyagala wano bagikuwe musajjawo Mathias Mpuuga wano tetuli mu bbaala sirika batuggyeko amalala abanoopu okwagala ng'abafu kati ku budde buno batulaga bagala nnyo Muhammad Ssegirinya nga bo bennyini batugala si mulwadde bwanga omuntu wakwatibwa nga ali mu kkomera aba ye kati nga bulabe Ssabo Besigye ali mu kkomera tebula yagambe mulete Masakaluwa mulete baani kati ezo enteeseganya asobole okukola ki asobole okuva mu kkomera naye ffe nga gavumenti Ssegirinya tubale tumwetaaga kubanga generation yaffe y'abavubuka Ssegirinya tubale tumwetaagira ddala era waliwo ensasaggawe nga baagala mutawaanyawo ku by'obuyigirize ne government nega asigale ebyo netyo lugamba bonna kubanga abasinga bonna tubamanya katambi akali mu kutambula kati yakogera n'agamba nti bannaise ng'obusajja buno bunzita temuvayo ne mungamba nti rest in peace lwaki kati andi ekirungi tewali busajja bumuse afudde lumbe ng'abalala banga agezeddwako gavumenti emujjanjabye naye Allah bwatu bwe yageze era tusaba njala kusaba ekintu kimu gundi oyo afudde wa Nuupu nga Bob Wine talina kugamba omutima gwe talabirira bamulekwa na bannamwandu kubanga yes sebo ebitabo wano eyali dereva we namwandu yejjo waka omunaga banezeni banzalamu abaana babiri naye Nyanzi nzimbirayo lumwe munkulizeemu abaana amazima agano tewali wadde kasiisira family yani yali teyafira ku mulimu yali takolera Bob Wine fa abafiira abo abamajje tetubasasula so no maliriza kamu katono sagala information njagala jakusaba president Ssegirinya kagenza abadde alina abaana gavumenti muyambe mukuza abaana abo banga nga bakuza wani gomanya abaana betulabiridde atolanya yeka information onagenda wateekawo obulimba bwe buti naleeta bwati njagala kumujjukiza olwaleero kitegere ne gavumenti okitegere mukazi wa Biriga asula wali Kawanda ali no lwaki oyo golumirirwa nnyo owakawuma gogamba lwaki owa Biriga temugenda ne mumuyamba nga Biriga ali wa Max njagala wakawuma tukkirize nti gavumenti y'NRM omutima omusaasizi gwabula kubanga ndowooza yali muyimbi kyali David Lutalo nti omutima omusaasizi gwabula olw'ensoofuukangu akaana kalaja nansonyiwa gwe oli ku muto okatema muntu wabanga avuddeyo ng'akugamba ekyamazima ndi mulwadde ndi muyi n'omu ku basawo ba gavumenti n'asaba bamuti n'omusiba emyaka 2 oba omutadde kalabba akataatuddwa obulamu bwa Ssegirinya pozi sebulage ndoza nja kubanga sinze sinaba kompeni nga nojja kufuna abakompeni nga balaba programu eno nga benyale mbalo olumulange ebibuuzo byombuuza
nga ndabira ddala ng'olinga alina side n'ombuuza ekibuuzo ti gavumenti ekyakola ki Enefik Media. Segirinya atuuka atya wano tulina munnano tulina munna NRM bebasiba tulina munna FDC wamu ne Rastaban From ghetto, ghetto. Independent. Atulira ensonga. Honorable President. Tutuuka tutya wano obulamu bwa Segirinya. Tetugenda nnyo tunulya Alan. Tuli ku Segirinya. Tutuuka tutya wano. Walese ekyatuuka ne mumwekyangirako. Nga mugamba nga banno Segirinya yalya. Era nti okutuuka wano wonna wano watuuse embeera weemutuusizza kulya. Wow. Neyanza mudweta neyanzege. Oyogedde n'obuuza ekibuuzo ekirungi nti tutuuse tutya ku bulamu bwa Segirinya wano. Segirinya Muhammad oyo yeegulira erinnya mabegakaawo ng'omuteesa oba omukubi w'amasimu ku leediyo naddala ku puroguramu nga zino ze tulikeze ebyobufuzi. Era weyajja ettutumu ne yeesimbawo n'afuuka road council okukiikirira abantu ba Kawempe eyo. Najja n'ayingira mu kanso eyo ate era mu kanso eyo n'akolerayo erinnya ly'amaanyi oba oli awo n'ateeseza abantu be gye baamutuma basobola naye be yeesimbawo bakansala banne tebaamwesiga. Of course yeesimbawo nga sipiika n'afuna akalulu ka electoral college kazibu mukko abali mu kanso ezo tukamanyi butya bwe katambula ne influence ezibeerawo nti osobola okujja ng'oli wa national unity platform nga bakuwadde ne kaadi naye n'otawangula bwa sipiika okirabyeko wano e Lubaga simply because dynamics ziba nnyingi omwo ne bannaffe bwe tuba tulowooza nti bakulembeze tugenze nabo baffe naye ng'ate si kituufu. Kakati Segirinya bw'amala okulya obwa road council atuuka ekiseera ng'afuuse musajja w'amaanyi wattutumu era kyova olaba nti yasobola okulindiggula ekigo Alhaji Latif Sebagala Sengendo yali amaze mu paalamenti eyo ebisanja 3-4 n'amuggyayo n'aba ng'asobola okuba ng'ayingira mu siiti ya paalamenti eyo. Kyannaku nti Muhammad Segirinya okuva byayingira mu paalamenti eyo tafunye essanyu. In fact osobola okigamba bana okukyogera nti ne Kawempe North Constituency tefunye representation mu kisanja kino. Emala neze ndowooza ebbanga lyamalanga mulamu yakola osinga omubaka yenna ali mu paalamenti. Anti ekizibu ekiriwo nti obukulembeze wano mwabwonoona obukozi bw'omubaka mubupimira ku ambulance meka zaaguze mubupimira ku ambulance na scholarships zagabye n'ebirala kyokka ng'ate nno obusibe bwandibadde obuvunaanyizibwa bw'omubaka kubanga omubaka wa paalamenti alina ebintu ebimukakatako bina ebyokukola. Akola legislation okukiikira abantu mu paalamenti, alina okwetaba mu appropriation okutematema ssente z'omuwi w'omusolo, alina okukola amateeka, alina okubeerawo nga yeetabamu n'asitula eddoboozi ly'abantu mu mateeka gonna gakola ki. Oba oli awo Segirinya singa yali mu paalamenti tomanya wandibaddewo enkyukakyuka ku mateeka agaze gayitawo agabanyigiriza abantu naye bannakawempe ku nsonga ziri omubaka zaakola ennya tebafunye representation bulungi kubanga literally kinene nnyo Segirinya kyeyamala mu paalamenti walinga mwaka gumu. Kakati embeera eyo etuukawo oluvannyuma lw'okuba nti gavumenti y'NRM modus operandi yaayo gy'ekozesa bwe baba bagiwangudde mu kitundu eteekamu nnyo insecurity mu kitundu ekyo. Tukirabyeko gavumenti bwe wagiwangula hands down e Kasese walayo byatuukayo olubiri lwonna ne lusaanyaawo nekwata n'omusinga n'abalala. Bwe bagiwangula mu Buganda ku luno intentionally yakuliyetingawo okutya mu bantu ba Buganda specifically naddala Masaka kubanga Masaka ate eyo yalonda enkyukakyuka ebitundu almost 99 ku 10 ngeronda opposition. Kakati gavumenti neteekayo bye bijambiya n'ebirala nega nti Segirinya ne Alan Sewanyana be basponsoring ebintu ebyo ekitali kituufu era nkakasa nakati kiri kituufu kubanga gavumenti erina security apparatus zonna nakati yalemwa okuproducing obujulizi obuluma ababaka. Segirinya n'abeera mu kkomero omwo naye nga newankubadde gavumenti yali emutaddeko omusango nga waliwo omuwaatwa mu ssemateeka ogumuwa eddembe okweyimirirwa ng'omubaka oba ng'omuntu yenna wa bulijjo kubanga ogwo omuwaatwa ssemateeka ye guteekawo naye najja ng'asaba bails ez'enjawulo
on several occasions mu myaka ebiri egyo Segirinya like yasaba bills zitali wansi wa 20 gayambisa banamateeka era ng'ezimu ku nsonga zaawa agamba bannange nyina olumba olunnuma obulamu bwange si buki si bulungi njagala genda kwejjanja ekyo kijjawo kiri ekigambibwa nti waliwo ebyamuweebwa anti kakati nzijja kubanga omuntu waba alajana naga nyina obulamu bwange obutali bulungi kitegeeza yayina ekimuluma ng'omuntu kyokka ate mu mbeera yeemu tosobola kubuusa maaso n'ogamba nti era ne mu kufa kwe kuno kubanga obulwadde bwaba badde nga bulina abadde asobola obumanaginga n'abutambuza naye bwe bwongerwamu ate ebintu ebirala biyinza okukoseza ddala obulamu so toyinza kukijjawo ekyo kubanga era yenkola ya gavumenti kakati kamalirizawo katoke tuddaawo Muhammad bwate bwatuuka ekiseera ne wabaawo enkola eyayitibwamu eyogamba nti aweereddwa beyiro oluvannyuma lw'emyaka 2 of course n'enkola gye babataamu era yalabiseeko ng'eyabano baganda baffe batadde basaanya nga yakumala kukkirizisa abantu misango na kuteesa n'ebirala ne bava mu kkomera naye okuva lwe bava mu kkomera era obulamu bwe ne busigala nga tebutambula buki mwalwawo okukkiriza obulwadde bwa Segirinya nga National Unity Platform era omu ku boogezi naye yalwawo okukkiriza ti Segirinya mulwadde ng'ekibiina tetwali bamativu n'enta n'enta tetwali bamativu n'enta oba ababaka bano engeri gye bayimbulamu ng'era bwe tuze nga tukulaga nti ne bana abasibe abateebwa tetwali bamativu n'enteba gye bateebamu ey'okumala okubakkirizisa emisango however obulwadde bwa Segirinya buzenga naawe kenyini wakyogedde buzenga bwennyamiza nga buditoyoletinga mu ngeri etategerekeka oyogedde bulungi nti omuntu avudde wano n'alabika katambi ng'atambula bulungi yeetambuza alinnya ennyonyi agenda otuuka eri ng'ate baga nti ali mu ICU okitegeera so kitegeeza it is something questionable n'omuntu owa bulijjo yenna ngenda kukomawo tweyongereyo ku nsonga kangende ku munna NRM tukkirize nti gavumenti ye NRM omutima omusaasizi gwabula lwaki kubanga ndowooza yali muyimbi kyali David Lutalo nti omutima omusaasizi gwabula olw'ensoofuukangu akaana kalaja nansonyiwa gwe oli ku muto katema muntu wabanga avuddeyo ng'akugamba ekyamazima ndi mulwadde ndi muyi n'omu ku basawo ba gavumenti n'asaba bamuti n'omusiba emyaka 2 oba omutadde kalabba akataatuddwa obulamu bwa Segirinya pozi sebulaage ndowooza nja kubanga sinze sinaba kompeni nga nojja kufuna abakompeni nga balaba puroguramu eno nga beenyale mbala olumulanga ebibuuzo byombuuza nga ndabira ddala ng'olinga alina sayidi n'ombuuza ekibuuzo ti gavumenti ekyakola ki kubanga gavumenti yaffe mu mateeka kubanga ffe twaleeta lulovulo nti omuntu yenna bw'abanga azizza omusango obanga ateeberezebwa okuba nga alina omusango gumuvunaanibwa ayita mu nkola mu bitongole byaffe n'akwatibwa oba n'ayitibwa kooti n'etandika okunoonyereza so abantu bonna babeera bateeberezebwa okuzza emisango ne waba ali kitalya ne waba ali mu prisoni zonna ez'enjawulo ssemateeka amukkiriza oba omuntu oyo aba n'eddembe lye ajja ne bamujjanjaba era ne bamuzzaayo noza oli okirabyeko mu malwaliro omusibe ajja ne bakebera ne bala n'atandika okufuna obujjanjabi ng'awadde musibe so tumanyi bulungi nnyo nti Segirinya nga gavumenti ekoze ogwayo yawuliriza era ne bamulirizinga ne bamuta era siruna esigala nga ewaayo obusobozi okulaba gavumenti okulaba nga ewaayo obusobozi nekkiriza okimanyi bulungi nnyo nti okuva mu ggwanga wano ogende ojjanjaba oba ofuna obujjanjabi era eba gavumenti kubanga ne kamiliyoni yennyini okusituka ave wano agende bamujjanjabe era yasinziddeyo n'agamba nti ayagala obukadde obusoba mu 7 tulabyeko bannambooze Erias Lukwago nga bonabona era gavumenti ebateekamu ssente ne bagenda ne bajjanjabwa so menyawo ekyo kyogamba nti gavumenti ekyalina mutima musaasi gavumenti yajjanjabe Segirinya kyensuubira nti erina kye yakontributinga ebbanga Segirinya lwabadde mu ddwaliro abadde alaajanira ku TikTok abantu nga basonda ssente nga bayita Honorable Nsereko era njuke waliwo n'olutalo olwali lw'amaanyi nnyo kati buli mbaka wa Parliament
alina ettundu lyafuna ku bulamu bwe singa abafunye enkenyera ku kikwatagana n'obulamu parliament erina ssente zeeteekako ku buli mbaka wa parliament singa aba atawaanyizibwa ku bulamu bwe kwega tugite balina insurance yabwe ng'ababaka ba parliament eyambako naye eyinza okubanga ssente ntono nti oyagala obukadde 8 naye yate necontributingako bakikumi 15 so parliament efa nnyo ku bulamu erina ettundu lyecontributinga ku babaka ba parliament. Essaawa yonna ogenda fuuka Hassan tuyambe essaawa yonna ogenda fuuka omwogezi wa NRM. Yes. District Nambi ya Wakiso. Oli asooka tuyambe. Hassan soko tuyambe eddoboozi lingi. Okakasa nti waliwo okunenyerezebwa okwakolebwa ne kukakasibwa nti twasanga Alan Sewanyana ne Muhammad Seginya nga balina ejjambiya batema abantu. Kakati ekyo kirala. Nkubuuziza ekibuuzo. Kakati kuba kino kyekiviirako bino byonna. Kakati aze ng'oweeni alimu oba omunnayuganda ebitongole bino ebyokwerinda birina obukugu obumala era sisuubira nti Segirinya afudde ekitongole kiramuzi oba kkooti nga yamusingisa omusango okujja okukwata bakwate Segirinya kubanga Segirinya ne Sewanyana nupo erina abaka ba parliament abanupo abasoba 50 bali 57 naye lwaki ebitongole by'okwerinda byalondamu Segirinya ne Senyonyi ne Sewanyana lwaki osuubira ansa yino nupo kagito kanjimu ya asa bituba tugenda mu kalulu ka 221 nenyongera ku dogo nga tugenda mu kalulu ako government ya M7 eno yatya nnyo kigambo kye bayita mass uprising. Mass uprising kitegeeza ki okukunga abantu ne balinnya ku street ne bekalakasa. Government mu mbeera eyo yatunuulira constituency eziri mu Kampala n'Emirano, Kampala Metropolitan baani abasobola okumobilizing abantu akukola ekyo, and one of the people was Muhammad Segirinya kubanga yalina obusobozi obusobola okumobilizing abantu. Ensonga kitegedde yakukunga kireza mu Uganda mu constitution eza 57 zibatuwangula balondamu Segirinya ne Sewanyana. Kyejagala kikino kitwalibwa bbanga ki kuba biseera ebisinga okukwata omuntu nti yazizza omusango kati ng'ogwo ogw'amaanyi ogw'ebijjambi ottema abantu. Ekisooka gavumenti esooka kunoonyereza oba ebitongole ebisooka kunoonyereza ne bimutegeera nti yoono n'ebyoka bimukwata oba gavumenti yaffe esooka kukwata n'enoonyereza byonna esolo bikola esolo sooka okunoonyerezaako fiki puroguramu yoyo giyisa okola otya abadde okyaza bayeekera batokyaza bayeekera kati bagenda okukwata nga bamaze okukola okunoonyereza so kaakati okukwata Segirinya ne Sewanyana ebitongole byakola okunoonyereza okusookerwako kubanga jjukirwa nti ekijambiya kyali kifuuse ekijambiya nga bw'onolaba kino ekiwamba bakazi be baagira bwe baabakwata ejjambiya kyakendeera ebijambiya byakenderamuko tewabiwulira keeno no ate obumulumulu nedda kyembuuza bwe baabakwata ebijambiya neeno byajja yes byajja bwe byajja baali tebali mu kkomera anti kaakati bwe baakwata ono aduumira ADF ali mu kkomera Jamiru Mukulu tebaddamu kuta bantu kaseese eyo nga n'omwaka ogwedde baalumba essomero batematema abaana so ekijambiya ekyali e Masaka wali tosobola kikompeyalinga n'ekyaliko wano mu bitundu bya Nansana n'awalala walema okukwata abali e Masaka bampuuga babwanika bakagabo baani nojja owekawembe aveekawembe ajja atema abe Masaka kakati okukwata era kyemmanyi okusiifika eno mukutu gw'amaanyi ojja kukyazaako kuba ebyokwerinda naddala abamu abaakwata Segirinya waliwo ebibuuzo ebibusebo byenjosabo bibabuuze oleme bibuuza kubanga nange ninawe enkoma ng'omwogezi weenya kubanga bali be baakwata Segirinya okiwulira ssebo baakola ogwabwe ne bamukwata then era investigation esigala nga zikola ki nga zigenda mu maaso so kaakati waliwo ab'okuddamu ebibuuzo naye nga kyembadde ngezaako okulaga nti rule of law tugirina NRM yagireeta President Museveni yagireeta nti bw'oba oteeberezebwa okuzza omusango ononebwa oba bakuyita nojja nonnyonnyola ku kiba kikuteeberezebwako kubanga abantu bangi abakwatiddwa ne bateebwa tubalabyeko bannabyabufuzi wano ne bakwatibwa ne bateebwa nga baakoze okunoonyeza nga badde talina musango naye njagala okwebaza
Segirinya ntiga Segirinya yerandisiza yekanga akozesa emikutu nga gino gye tuliko n'akozesa media dobozi ly'ekyebando n'akulati abantu libamula kwegamba yali si musajja nti yasoma kuba abadde site yasoma naye kwegamba atuwadde ekifaananyi nti naffe tusobola okwepositioninga twanogandize kannemere ku fake media abantu bandabe Kagame kandabire kannemere ku fake media abantu bandabe so Segirinya tugenda muyigirako ebintu bingi yajja n'akwata essimu ye nga gyakozesa n'atunda erinnya lye bantu ne bamwesiga kuba kansala okkakkana ng'agenze ku MP era abantu Kawempe North basaaliddwa kubanga bwe yajja Katonda obusiraamu ekyo kye baageze Katonda kye yageze ku Segirinya tulina kusimba busimbi yes kubanga waliwo malayika gyesinga obutayagala mu busiraamu malayika Jibuliru ebadde yamwesibako dda ngemunone emutwale naye ng'awalira nonange emutwale era malayika Jibuliru sijjagalira ddala so siye nona ogera kupabula mu busiraamu naye ka information okutereezaamu katono naye nga si information yange malayika gyayogerako ye malayika limauti ye nona omuntu eyo sijjagalira bebadde yesiba ku Segirinya bannayuganda nabo nsaba bakitegeere nti Katonda yatta naye asobola okukozesa omuntu okugyawo obulamu bw'omuntu so Muhammad Segirinya ne bimutuuseeko byonna Katonda abadde akozesa gavumenti ya NRM n'abakungu mu NRM okubayisizaako entuuko ya Muhammad Segirinya okutuuka kuba ffenna tunakkiriza nti Muhammad Segirinya mwamuwakanya okawulire ngenda kujja gyo ayo si byange bonomuwa tayimu ye ajja kunnyonnyola akanywe kawule gye baakamuweera so njagala kuwunzika nti Segirinya abantu Kawempe bamusaaliddwa nnyo ono yayogedde ku mbaka parliament byalina okukola simwe kuteesa amateeka kukola ki naye Segirinya abadde yeefaananyirizanga ku Museveni nga yakawamba obuyinza wano kye yasooka okukola byali bya bulamu n'atugema ffenna abali wano wena Museveni yabagema bakukolera waliwo endwadde ezaali zitta Abannayuganda abavubuka abaana abato abazaalibwa naye kalisayiro onoonya n'aliko obulimu nga tomulaba kubanga yatugema netusobola okukula nga emibiri gimiramu Segirinya asooka n'ajja mu Kawempe North ebyobulamu yali abisoosowazizza kyobula yakola eddwaliro n'ayawukana kuba n'ate be baleeta ati kakati gavumenti baddegera muyamba yamala bbanga ki ng'alikoze yali atanisewo ng'aseetinze ebyobulamu va ku bano be baleeta abaka baabwe n'agula ambulance n'ogamba waliwo omubaka ambulance sentera okula waliwo esiba wali namungona nga ku lawundi nogoba eneekola kiba zino sente baateekamu zaaki naye Segirinya yali aseetinze eddwaliro erigenda okuyamba bannakawempe nti bafunirewo obujjanjabi obusookerwako ambulance ebongere ku lifaalo so basubiddwa nnyo abantu Kawempe North era tujja musaalirwa nnyo tujja kusaba Katonda amuyambe awumule mirembe atandikire kali kanyuka uli ngenda kujja kwa eddwaliro tugenda likonako esebo ndiko gwe obulamu bwa Segirinya Muhammad Segirinya kyamukisa mulungi nti nze muyinako programu ezisukka 3 ate ku fake media nyina n'omukisa ntuyina 1-on-1 senga Bannayuganda osobola obajjukiza erinnya lya 1-on-1 eyo ne bagyetegereza bulungi kuba ekyamazima okuva mu nteebwa ya Muhammad Segirinya waliwo question mark naye ekireetera Muhammad Segirinya ebizibu ye nagagga ye mugagga omukozi wa General Museveni omukozi wa General Sale omukozi wa General Kainerugaba byebizibu oba ye yavaako ebizibu bino byonna muganda waffe Muhammad Segirinya ebituuse okumudoobya okubeera ng'ali munnaku ye yaleeta Muhammad Segirinya n'amutwalira abakulu bali ne bamuwa ssente ezajja ne zivuganya mu Kawempe North oluvannyuma lw'akalulu okuggwa ng'alina okusasula ensasula gye bakkaanyako Muhammad Segirinya n'agimenya amateeka n'obukwakkulizo byaliwo Muhammad Segirinya olw'amalala n'amenya endagaano naye nga bulijjo nkibagamba nzikiriza mpumulemu katono nkomewo nkyayina onebotwa naye kati obula Fake Media yanziza neyanzege so mu nnimiro ya sitaani tebasigamu buli woosiga mu nnimiro ya sitaani
okungula kw'ebirime ebyo kuba kuzibu. Muhammad Ssegirinya kyamwetera ebizibu kwe kukkiriza nti yalima mu nnimiro ya sitaani n'ayagala akungule ng'akaseera k'ebirime ebyo tebinnaba kwengera. Kati sookompa ennimiro y'eriwa sitaani yaani? Ennimiro ye kyamaani w'ekyalo eyafuuka katonda wa Uganda. Kyeyamaani w'ekyalo yaani? Ye kyeyamaani nga ye yafuuka entabiro y'okusalawo ofune oba oyavuwale ogaggawale oba oggwemu. Ekyafuula omubaka wa Parliament owa Kawempe North, omubaka wa Parliament yali kyeyamaani n'abamulya mu ngalo. Era baakola endagaano wakati we ne Secretary General wa NUP ne President. Omubaka yenna gwe baleeta tagibwa mu Parliament. Baakola endagaano wakati wa NUP n'abakulembeze baayo muri Secretary General ne President. Ne wakati wa President w'eggwanga n'abakulembeze banne. Omubaka wa NUP oba yasoma oba teyasoma kasita alangirira okubaka wa Parliament tagibwa mu Parliament. Era kyatuukirizibwa. Ani ataasoma? Muhammad Ssegirinya y'omu ku babaka ba Parliament abataasoma buli omu akimanyi. Yasomera wa? Yasomera wa? N'amala agenda n'asomera Emengo SS n'amala n'avayo. Kale nze leka nteese ebyange ojja kuwa ripooti ojja kuwa ripooti y'abantu Muhammad gye yasoma. Naye nze nkwete yakola ki? Mpozi ngolera kuntwala mu musango begwaggwa nani baatuuka batyo gujjayo. Kuba kyali mu Genosale ne Speaker Anta Among. Nekati gobeerawo ngo balaba. Nanti nze nkugambye oluvannyuma lw'omusango ogugenda mu kooti gwali mu Genosale ne Speaker of Parliament Anta Among okulagira omusango guguve mu kooti. N'ekyenjagala otegeeza bannayuganda nti Muhammad Ssegirinya yaweebwa ssente nakkirizo zirya n'atagondera mateeka na bukwakkulizo. Wabalanga Anita Among, right honorable, ne government balwana nnyo okulanga Ssegirinya asigala mu Parliament. Ate lwaki ogamba nti baagala omumumiza omusu? Ekyo gwe okyogedde. Omubaka munnamawulire munno Kaziwe Basiiri bamuwa miliyoni 800 okufuuka omubaka wa Parliament owa Kawempe. Acho sikanya na sente naye nzikiriza nti waliwo enteeseganya. Kale waliwo enteeseganya. Oluvannyuma y'olwo okukkiriza amaanyi gye gava oba ekyamufuula omubaka wa Parliament n'agondera amateeka. Omulabako yadda ewa musiiwa. Omulabako yadda akabalabe. Muhammad Ssegirinya yaleeta amalala. Era amalala ge gamuleetedde ebizibu. Buli wokkiriza okukolagana ne sitaani manya obukwakkulizo bwa sitaani. Kubanga sitaani mu nsi yonna talokoka. Buli ewali sitaani tasobola kukkiriza gwe kukwatagana nange tugende mu muzikiti. Tasobola kukkiriza namukatuliki mugende mu church oba namulokole mugende mu church. Sitaani tagenda mu church. Ne baba zakoma ku mulyango. Kati muganda waffe Muhammad Ssegirinya ayina kukola nga lutindo. Ayina kukola nga kyakulabirako eri ffe bannayuganda bakyali abalamu. Okumanya bw'osalawo okulya ssente za sitaani ziye ogondera amateeka n'obukwakkulizo. Naye bw'oyagala okufuuka nampulira zibi b'olinnyeeno ogenda kufa ng'akaseera kako okufa tekannatuuka. Kuba teri muntu asobola kukwata ssente ze n'abaako kyaguze ate gwe gwakiguzeeko n'oyagala okisigaleko obuyinza n'obuvunaanyizibwa. Bw'osalawo okufuuka owa NRM ng'eyise mu kuwa ssente olina okukkiriza nti obwongo bw'obutunzi. Ekyo n'okikkiriza era n'okimanyiira. Alanisewanyala bamuwa ssente. Watugaye tugenda teesa kwani? Watugaye tugenda teesa kwani? Nze nzikirizibwa okubuuza ekibuuzo kyenjagadde okubuuza. Alanisewanyana bamuwa ssente. Naye yalya. Alanisewanyana bamuwa ssente. Ekirala naye yalya. Ayinza okuba yanywa bunywi. Ombuuzizza bamuwa ssente kwadde ansa bamuwa. Oba yalya buli oba yanywa ebyo ddembe. Ekyo ku pulogulaamu eneddako nja kikubuulira. Oluvannyuma lw'abalooya ba Muhammad Ssegirinya ne Ssewanyana okukola buli ekyali kyetaagisa bateebwe oluvannyuma wa Kampala nga yakulembera ttiimu. Ow'ekitiibwa. Kwaliko ow'ekitiibwa ennyo. Commissioner wa Parliament. Loop omuwummuze
Masias Mpuuga kati nekino kakikubuli leka maleyo bana Uganda bantegeere yajja ku session yasembayo gye babateerako lwe lunaku Mpuuga twamulabako era ko lwe twategeera yajjangani notegeera ndi Mpuuga looya so tongamba ndi owakanya byenteesa oba okatiriza kati nze kankuyamba okutegeeza ku lunaku lwe bata Muhammad Ssegirinya owekitiibwa Masias Mpuuga yajjanga omu ku balooya leka mmaleyo oluvannyuma lw'okukkiriziganya okuwuliriza ekigambo ky'owekitiibwa Katikkiro wa Buganda n'Obwakabaka bwa Buganda entalo eziri wakati w'opposition ne gavumenti mukanye mutuule muteese ku lunaku olwo yakigamba maaso gaaka oba maaso ku maaso Robert Kyagulanyi Ssentamu era Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ayisa muwekitiibwa Katikkiro wa Buganda amaaso ng'amutunuulira amunyomoola owekitiibwa Luupu nassa mu nkola ebiragiro by'obukulembeze bw'Obwakabaka leka mmaleyo oli mu mawulire ebifaananyi byogera mwennyini bemukuba ekifaananyi mukyogeza ekifaananyi kya Robert Kyagulanyi Ssentamu kyayogera nti anyomola Katikkiro wa Buganda mu nsi yonna ebyobufuzi biggwana bya bufuzi leka mmaleyo akantu kange leka mmaleyo mpa omukisa bannayuganda basobole okuntegeera bebagenda mu nteeseganya zaalimu owekitiibwa Luupu omumuze zaalimu Speaker of Parliament n'omumyuka we zaalimu Minister w'amateeka n'essiga eddamuzi Norbert Mao General Sale Dr. mumuyita Dr. Mukati General Museveni ne Saba Minister omukulu yatugamba yafuuka Dr. ne Saba Minister aliko kati Lobina Nabanja ne bakkiriziganya okuta abasibe abaali basibiddwa olw'ebijambiya era Luupu yagenda mu kkomera ne Ssemateeka n'essiga eddamuzi Minister yagenda mu kkomera ne bakkiriziganya ebimu ku bibakkiriziganya mwalimu obutadda mawulire era n'enta mwenna mwagira bati bagenda ku kitebe naye olwa puleesa eyabateekebwamu ko bano bennyini basajja batule bamenyera ne badda kitebe era kati okufa kwa muganda waffe Ssegirinya kuvaawo ebintu byonna byogedde twa mulimu obulimba bungi ndozo ojja kumpa ngenda kuwa sinaba nno kumalayo kuba kyannemesezza muganda neyanza tata w'abaana kisooka mu byonna kitalo Ssegirinya baba yafudde baba tannafa Katonda amusaasire naye okusinziira ku mbeera nga bwetambula omwayinza okugamba inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun kyenyinza okutandikirako oba oli awo batera okugamba politics is a dirty game kaba kazannyo kafu nezikiza mulimu ebintu bingi okubba okuwaayiriza okulimba okukola buli kimu kyolowooza then awo nenzikira Ssegirinnya's statement yagamba yejjusa olunaku lwe yayingira mu paramenti alisi ku level ene yalisigadde eri ku bwa road councillor oli ni all Ssegirinya abadde n'endwadde zoba n'ebizibu bye health wise nga tubali tugize tubisoma yalinako skin cancer exactly so kati zibona njagala raising la my issue nti obulamu is a priority number 1 kwegamba obulamu kye kintu ekisookerwako zefiki ne bina bankwagala nyinza okubanga asoka kwebuza lwaki nkufiirira kangambe bwenti kubaze serious for instance kitegeeza oba oli awo ebintu ebimu twalibadde tubirowooza mu mbeera egamba tujje mu polisi mbulamu nti obulamu bwo tubuleke nga bulamu Rasta yaman okkiriziganya n'ebijambi ebyateekebwa ku Bassegirinya amateeka nze kye gaŋŋamba asobola okukkiriziganya nako paka weninda obujulizi era nga bwe yagambye ti gavumenti bw'enoonyezayo ne bana obujulizi bwayo neekukwata yo yeesinga okuba ne intelligence yaayo nze kyensaba ne batwala mu kkooti neesala omusango weninda nti tegunnasalibwa teguba kitegeeza oba oli awo zaali ŋŋambo nyinza okugamba nti oba oli awo obujulizi bwabula naye sinza kiteekawo tebyaliyo oba Ssegirinya tebabirimu oba babirimu saagala nyo kiteeka ku bbo naye nze mba njagala kuddamu wali nga bw'obuuziza direct obulamu bwa Ssegirinya nti my issue is not kuzannyusa bulamu either for politics oba ebintu byonna ebyokwejalabya nti gwe ne bona okola statement emu Ssegirinya tugeze ne baana bayayimya n'akola statement emu tujja kubatema bajja tulaba kiyinza omuconvictinga nekimaliriza nga abambaga ate basema bamwadde butu abamututteyo omutu n'amazzi nga omusajja afunye ebizibu ebisingawo oba olya so kati ze nalirowoozezza
ti omuntu nga Seggirinya ku level kwabadde atuwe kyakuyiga gwoba oli mulwadde n'olwala obulwadde tugeze hydrocotome nga tebuliyo ne bakutwala ebweru ne bakujjanjaba ne bakubuza ne ripooti ne zibula bw'oli lwala ebyaddala tuyinza okuba nga tetuli sure nti oli mulwadde ngereza ku kyokulabyo kya Nambooze ojja Nambooze essaga y'obulwadde bwe suka nekya Seggirinya abadde akaabanga emirundi banaye ndi mulwadde n'olwokuba Seggirinya mu nzija ye yakola a lot of comedy zezuga Seggirinya nga tuva mu analog tujja mu digital netika TV terigenda mu digital ojugula style ezo twegamba nti abaddemu a lot of comedy naye nze ndowooza kimukostinza obulamu bwe nti ne bwe yali kubye nduba naye ndi mulwadde ebyaddala nfa bagamba omwana omukaabi tebamujja nsekere kangambe bwinti oba kawuka ti aba yeekabyakabye kati akawuka ne weekamulumye baga kikomano yakaaba kumbe bambi kwolo kamulumye suka tuyinza otuuka ezi twakola kituuse ku makya bamba mubika wala baga tannaba nze nkirabyemu ebyembeera tulwokuba Seggirinya twamanyiira embeera yo tuteekako kire ekifaananyi kibane kati mulwadde kati ojjukire bamala omulangirira nti Seggirinya awangudde nadduka n'agenda ebweru for instance kwe kaziri gundi bbiri ambaga n'agenda ebweru omujjanjaba abalabaga ne yeekweka mu hoteri wane e Uganda paka ku lunaku olw'okulayira after okulayira era olaba yajja omulema n'amala olayira ate n'entambula n'ekyukamu kwekengula ebintu ebimu tulinga abazannyisa obulamu kikyengezako ze kyenfunyemu nga wowuza bulamu bwa Seggirinya kyenfunyemu ne oba munnabyabufuzi ku level yonna tetuddamu zizannyisa bulamu nga tulizannyisa na byabufuzi sebo wabanga omusawo wa gavumenti yavaayo n'alabula gavumenti okutta Seggirinya nga bagamba nti tujja mufiirwa olw'obulamu bwe bino abyogera emyezi egyasooka 6 gavumenti neemulekayo emyezi emirala egyasukka mu myezi 14 myezi 18 ndabanga gavumenti eyali yo kennyini esuulirire Seggirinya akyo ekyoyogedde era biri ebyo byenjogedde bikiddamu ekisooka nkugambye nti enzija ya Seggirinya yali erito bit comic kati omusawo wabaatu atunuulidde mu bulamu bw'oli nti omwana omukaabi tebamujja Seggirinya wakyaliwo ogamba nti waliwo comic anti kyekyo nti mwana toli gw'ogamba ye tamanyi mbeera zo nti bateekwa okuba baagaana kusinziira ku nneeyisa ya Seggirinya bw'abadde ng'atambula Seggirinya yalya Seggirinya yalya ssente ng'era bonna bwe balya nga bonna nze muli omu atalya ssente kyekimutuusizza wano Seggirinya nedda nze ndowooza Seggirinya ekimutuusizza wano nga wensoose otutandika nti alina ebirwadde byo yalina obulwadde bwe tugeze ne tugattako embeera mwawangaalidde tosobola kusibwa n'ova mu kkomera ojjukira bw'osibwa embeera y'ekkomera ndala nnyo n'ava mu kkomera enzijanja ebadde ya fundraising ebadde temalayo nga onoogambulanya abaalagira ennyonyi zimutwale sigamba nti kyali kibi nti naye enzijanja ebadde temalayo bulungi oba oliawo nenzikiriza nze nzimusajja musiraamu sobola okukkiriza mu nakyo defi Katonda bw'aba ageze essaawa esobola okuva kuneboba eritumwine nga naawe olina buli kintu naye bakasiri Katonda bw'aga nti ogenda vaawo time so mubulamu bwo toyinaamu kigamba nti gavumenti asagala kiteeka sibuyinaamu obujulizi nti gavumenti yatta Seggirinya sikirira sagala kiisaadde kiteekawo nze njagala nkugambe nti Seggirinya yazannyisa obulamu bwe politikale tugenza otuuka nga ebyaddala mulwadde tugenza otuuka ku ssaawa esembayo nga Seggirinya tetukyalina kyakuzza naafe ng'owunzika nze kye nalowooza mwana tulekerawo zizannyisa obulamu buno politikale neyanziza naye akahydrokotomo kajjukira nkajjukira nayagadde okubuuza bulwadde ki naye nabwerekina ante buliiyo kyekigeri so tulekera tetuzannyisa bulamu muzikirize soke empumulamu ngenda kudda ne reactions z'abantu information ngenda kujja nazo ngenda tandika na honorable kwizera kansoke empumulamu katono bali ku TikTok live Enefik Media neyanzije nkyali Shafik Luwanga Enefik Media ne butango tunuulidde sitadde kamusu kwali haja butunuulidde omugenzi tokyamuwa kiteebwa Mungu amukazirize kabuli Allahumma amin honorable kwizera ebigambo bingi ebyogeddwa Rastaman takkiriziganya na mmwe abagamba nti gavumenti eri mabega w'obulwadde bwa Muhammad Seggirinya Honorable Twaha agamba nti ne bannaye simayina kumanya Honorable Twaha abasajja bajja kusiba ovayo tenoga ndi bamuwa kanyoka wulire kanyoka wulire kyeki ate kanyoka wulire kaba katwa ebyo go byogedde nti katwa nze ngambi kanyoka wulire nze kemmanyi nze sinayogerako katwa
ngambi kanyoka wuli nawe bulijjo otya ate okutya ki honorable Kwizera kakati njagala kukola reactions ezimu njagala kusookera ddala ku muganda wange Rastaman agambye nti honorable Segirinya yazanyisa nnyo obulamu bwe politically naye njagala kutegeeza nti tuli bannabyabufuzi abasinga nga nze n'abalala naye ate mu bannabyabufuzi mubeeramu bannabyabufuzi abajja mu byobufuzi ng'ekyamazima baze naye ng'ate ba activists oba mu Luganda kiwandiyise abalwanyirizi b'eddembe ly'obuntu Muhammad Segirinya mu Luganda bakiyita abakalaukalanyi abakola abakakalukanyi b'ebyobufuzi gwe yagadde kuteekawo byoyagala nanti kati abalwanyirizi b'eddembe balala Muhammad Segirinya gwe abalwanyirizi b'eddembe mulala ye muntu abadde alaba ekintu ekisobola okukwata ku bantu bonna nga kinyigiriza eddembe lya buli muntu n'akiyingiramu ye nze be bantu abalala be batyo kakati olumu ebintu bye tukola kubanga ffe tetusobola kujja kukwata mundu kutukwa naye tukozesa means ze tuyina mu activism okujjayo eddoboozi n'obutali bwenkanya oba bukola ki kakati Muhammad Segirinya by then we twalinga ku nkola ya digital nga Munnayuganda nga tugenda tuva mu analog tudde ku digital naye nga Munnayuganda asembo wa wansi omwongerako expense y'okuba nti alina okusasulira TV nti TV nga agisasulira morova nti lwaliro ogula Star Times decoder yo n'ogisasulira nove wakango gisasudde nomalo mwezi mulamba nga toli waka nga tolaba naye ogenda okudangira subscription yakoze ekyo kati ekyo kyeyali alwanyisa kakati bwakwata TV n'agisitula that is activism okwo tekuba kuzanyisa bulamu okwo kuba kusitula ddoboozi ly'oli omuntu owa wansi that was not the strategy. No, hold on. The strategy is in activism we use means which are not violent nganze bonda abantu ngamba nti Anita Amonga alidde sente za government azimazeewo n'enguzi nyingi ngwata kipande kyange nenyingira street ya Kampala nentuuse eddoboozi lyange oba olyawo abakulu bali babako kibasobola okutereza so okusikuzanyisa bulamu kakati ekyokubiri kibadde ku nsonga it is ensonga ya government okuba n'omukono omukwatire mu nsonga ya Muhammad tekiriiko kwebuuzabuuza kubanga kankubuulire buli lwe tubeera mu ggwanga nga tetutambulira mu nkola y'amateeka ebyo bibaawo for instance etteeka libaawo nga liri very clear mu constitution nze ne bookera ku makya n'oŋŋamba nti Kwizera tukukute tukuteebereza okuba nga Wassekagami but waliwo etteeka mu constitution eriŋŋamba nti ye kale wadde mu nkuto natugembu security esooka kunoonyereza oba oluusi nekwata n'ebirala etteeka ligamba ki literally omuntu yandibadde agenda n'okukwatibwa nga n'okunoonyereza kwawedde kubanga intelligence weeri SFC weeri buli kitongole kyonna ekisobola okukola weekiri wano ne bagenda okukwata nga obujulizi obukola ki naye ne babakute ne bamala emyaka 2 mu kkomera era gavumenti eremeddwa okunoonyereza kitegeeza nga kikulaga nti buli bwali busibe obukwatiri kakati kireeta kityo omuntu okuditoratinga obulamu bwe nze bwe mba nnyina obulamu bwange nze ebbanga linagenda mu kkomera juzwa nali maze ebbanga lya myaka gyange gyonna egy'obulamu nga sirwalanko ekifuba naye olw'embeera gye nasanga mu kkomera nga n'abantu n'akanyigo k'abantu ababeera mu kkomera nava eruzira nga nnyina ekifuba kitegeeza omuntu osobola omuteeka mu kkomera in the process of persecuting him naaba nga obulamu bwe busobola kutandika kudetoratingira mu mbeera gy'asanze mu kkomera etali ntuufu kitegeeza gavumenti eba evunaanyizibwa literally ku mbeera y'omuntu oyo era kyekijjawo ne bano akagamba ono kyagambye mbu simanyi Muhammad gavumenti yamuwanga ku ssente n'emujanjaba n'ebirala ng'oggyeko life insurance policy y'ababaka gye bayina ate ng'ezo teziba za gavumenti zizaamu Museveni nti yatunze enteezi it is a policy in parliament sente zawa musolo mpuliriza tomanyi ate twagala kuyiga wabaawo policy ng'eri mu parliament nga gavumenti ekera ku makya nega nti omubaka wa parliament oba parliament nga yesiga tulitaddeko lino ne liga nti ababaka baffe omuwi w'omusolo ajja basasuliranga life insurance policy that is not Museveni's money omuwi w'omusolo centers one government information okay kasekenfune honorable Twa tenjagala bannayuganda bategeera okuyita ku fake media nti mu nsi waliyo kibayita olumba olukwatire lwiru atani aluganda omuntu asobola mungu okumujjula ng'alina gwayisirizaako naye abanupu batuggyeko akajanja n'akatijjo akakwagalanga abafu babano Muhammad Segirinya yava mu kkomera nga mulwadde n'atwalibwa ebweru omumyuka w'omwogezi w'ekibiina ono wayiswa mu ffumbiro ye yasooka okuvayo ng'akiikirira mukama we n'ayogera ebigambo bingi nnyo naye kati olwaliro bagenze basupiidi nnyo nga balaga balumibwa nnyo Muhammad Segirinya abadde bukyanga akomawo mu bulwadde mu muyambi eki
mu parliament bagana otwalayo ekiteeso okusaba Muhammad Ssegirinya atwalibwe ebweru ajjanjabibwe ku ssente za government. Ani akitwalayo? Omwogezi w'ekibiina yali mu parliament Gasiye Rupu. Yali mbaka parliament n'ababaka ba parliament abalala. Kati obutamanyaawo bwe bukuletera n'okumanya nti procedure etwala omubaka mu parliament. Ati yogera bitabya atamanya ate tuli kumpewo. Seetaga kwogera bibyo neetaga kwogera byange. Yogera ebituufu ebimanyiddwa. Ebyo bifuumu agendayo mu parliament. Process etwala omubaka wa parliament wabweru ogimanyi bwekolebwa. Oboli wano kolesa butamanya. Kati tuyambe ekolebwe etya? Kakati kyewandibuuziza. Ekolebwe etya? Tewaliwo ripoti ziraga nti Muhammad Ssegirinya mulwadde. Omusawo bw'amala okulwala waliwo n'akakiiko. Ani omusawo? Omulwadde bw'amala okulwala omwaka wa parliament ono tamanyi nti waliwo n'akakiiko kalamba ka National Medical Council akalina okukakasa. Mwina minisita w'ebyobulamu. Mwina minisita w'ebyobulamu. Mwina minisita w'ebyobulamu abanoopu oba aba leader of opposition. Akola ki? Minisita w'ebyobulamu akola kuki? Atikati minister w'ebyobulamu nnyonnyole. Balina minisita w'ebyobulamu. Balina minisita wa internal affairs. Ow'ekisikiriza. Yakolawo ki? Alina kukola ki mu process ebyo? Because obukulembeze bw'ekibiina bwe babugaye nti omubaka waffe mulwadde. N'obukulembeze mu parliament ne boogere. Programu jeddizi. Nedda njagala nkunywa. Programu jeddizi. Kubanga ono kyayagala njagala mutegeeze n'omutegeeza nti Muhammad Ssegirinya agenda okulwala ng'akulembera oludda oluvuganya by then ye Mathias Mpuuga eyakulemberamu enteeseganya ze yatugambye. Lwaki teyagenda n'ayogera n'Anita Mungu nga bwe watugambye ne bakwata National Medical Council n'ekkiriza mbaka n'agenda lekera okolesa ngo butamanya nawe neyanziza kyenjagala otegeeza bannayuganda abanoopu batuggyeko amalala ag'okwagala ng'amusajja sirika naawe oba oyagala wano wandi wano bagikuwe musajjawo Mathias Mpuuga wano tetuli mu bbaala sirika batuggyeko amalala abanoopu okwagala ng'abafu. Kati ku budde buno batulaga bagala nnyo Muhammad Ssegirinya nga bo bennyini batugala si mulwadde. Muhammad Ssegirinya olwakomawo wano okuva mu bulwadde yagambirawo omumyuka w'omwogezi w'ekibiina talinyanga ku mulambo gwe. Okusonyiwagana kiki? Kuki? Ng'oyo yennyini watugamba njogere ebyange. Watugamba Nandala Mafabi ndya nabo kati omuwaana ye president wajja. Kakana njogere ebyange. Atujjukiza ono omukulu anti. Naye yatugamba Nandala Mafabi ndya nabo kati gwawana gwagenda okusinga. Nandala Mafabi ye mubi okusinga Lubongo ya mutabani wa Museveni. Gwe yewerera okuva mu Nasale. Ye mubi. Abantu bakwatagana. Ate mpo mukisa nteese ebyange. Lwaki golowooza nti ebibakosa abantu bannayuganda bye balina otegeera tebalina bitegeera. Byogera byakukonjera. Mpo mukisa njogera ebyange. Bemba nkonjerera mpo mukisa mbyogera. Ye demokrasiya. Munnayuganda yayawule. Ono kyenjagala otegeeza nti omunansi tumulabirenga mu kitinti ffenna tuli bantu. Omuntu bw'abeera mu buzibu tusooke tumugye mu buzibu bw'alimu. Ne lwaki okozesa obuzibu omuntu bw'alimu gwe okwagala okuyitawo? Abo bennyini mu kulwala kwa Muhammad Ssegirinya baali baagala kukozesa bajje batwale ekifo ekyo. Mu kusiba kwa Muhammad Ssegirinya baali bamanyi bagenda mujja mu parliament baleetewo omuntu awo. Era bano essanyu lye bayina ya Muhammad Ssegirinya butaddamu kubeera mulamu. Ewanga Nuupu yalemerera okukola ebibiina ebirala byakola ki? Bibiina ki? Kuba ono gwe twogerako Honorable Ssegirinya yajja y'omu ku bajja ku kifo ky'obwa kansa FDC ne mumane card gwe twogerako nti nammwe mwamwesamba yagisabawa yagisaba ne mugimu teyasaba kaadi ekyamuyamba n'awangula. Muhammad Ssegirinya okuja independent teyasaba kaadi. Muleke mbabuulire. Yajjira ku mmeeza. Teyasaba kaadi. Yajja independent nga tasabye kaadi ya FDC. Yajisaba. Omuntu yatambuliranga ku Dr. Besigye. Ate kiki? Yamutambuliranga ku mumpe byange, mumpe omukisanze nteese ebyange. Togamba nti mwagala nnyo. Kyenjagala mumpe omukisa kano konka maleyo. Mumpe omukisa kano konka maleyo. Mumpe omukisa maleyo. Ataddewo obugunde bungi. Mumpe omukisa maleyo fi. Moderator. Nkomewo ewa omukama wange. Wali mpadde omukisa nenkamalayo fi. Edific Media. Tugenze. Achaliko we bali kwera ko linchali Shafiq Lwanga. Sebo ogambye abasajja b'NRM, abasajja ba NUP ne FDC tebannatuuka kufuna buyinza. Tebana kweteekateeka.
so bacha kugamba mukisa bacha gutuwadde okubanga tukulembere gwanga otandikira kwa nabali wano singa sibali wakati era nga government kubanga ffe tujja okutawuluza enkayana gabula bannuupu era we bali mukugwa mubeekwata mulawo n'empuuga so tujja ne government ne tubeerawo naye nga mbadde njagala ku manyi wano mu Buganda era kyabadde avunaana ono nti aba opposition ye lwakuba asonze ku nuupu naye aba opposition bonna ebiseera ebisinga baagala nnyo bafu munabafuzi nabo afarada abadde ku side yaabwe baba kwegamba balaga nti abadde waabwe nnyo ate mwe mwalina ne minisita Mulamba nno wa Mabugo ani nga bwe kaseera yatwala Amabugo wano n'atwala Amabugo wano paka fe NRM kati era tulina okuweereza obubaka waliwo asinga NRM kwagala abafu NRM tusesinga kwagala abafu nategeka nti NRM yagala abafu kuba nti abantu basobola okufa enjala naye abantu ne bajjiira mu mafuta abo ne babawa ssente abafudde ate abali mu ddwaliro abapooca ne batabawo anti omuntu bwafa wabawo enteekateeka ekolebwa lwaki totasoona ali mu ddwaliro no pulezidenti ekisembyonoza kibadde wano kyogamba ekyamafuta era bangi abaweebwa ssebo sente zabasanga ku bitanda abasinga okufuna be bano abaafa anti abaafa waliwo baafa abana abali ku kitanda ba miliyoni yali ejeje balina bafuna miliyoni ezezi omuntu ali mu kisinziira emulago tuteekeddwa nakukwawadde 10 kati president ubanga oli ku kitanda emulaga ate n'oweebwa miliyoni kati abaakuyisiza bubi gana Amabugo ag'emiliyoni 5 omuntu bw'afa yembaga yebeesembya esembayo agenda ganyulwamu no ati abafudde abantu balina okubeerawo bakumbaga ye balabe kugamba bamusiibule kati wabawo enteekateeka eyitaaga ssente bayita okwagala omufu si mu opposition si ku NRM kubanga NRM kugambye tufa nnyo ku bulamu bw'Abannayuganda era y'ensonga lwaki nti Segirinya twamulirizinga mu kkomera era afudde omusango gwe tebannasala musango nti yazza musango myaka 2 ati nagambye ebitongole by'okwerinda byali bikola ogwabwe nga bakola ogwabwe era njala okwebaza abali mu nteesaganya singa Segirinya afiiridde mu mikono gyaffe nga afiiridde mu kkomera kyali badde kituyisa bubi nnyo afiiridde mu mikono gyani afudde ng'ali bweru wa kkomera era gavumenti mukiriza ayogedde bulungi nawe okakasiza nti waliwo enteesaganya okukola ki anti ogambye webaza abali mu nteesaganya automatically kubanga yava mu kkomera nga omusango gwe tebannasala afudde bamusalidde omusango era zaalimu nga ono bwakunnyonnyodde bampuuga n'abalala Lukwago n'abalala kubanga omuntu wakwatibwa nga ali mu kkomera aba ye kati nga bulaba Essaabo Besigye ali mu kkomera kyobula yagambe mulete Masakaluwa mulete baani kati ezo enteesaganya asobole okukola ki asobole okuva mu kkomera naye ffe nga gavumenti Segirinya tubale tumwetaaga kubanga generation yaffe ne yabavubuka Segirinya tubale tumwetaagira ddala era waliwo ensasagawe nga baagala mutawaanyaawo ku by'obuyigirize ne gavumenti nega asigaleyo ebyo netuyina lugamba bonna kubanga abasinga bonna tubamanya akatambi akali mu kutambula kati yakoogera n'agamba nti bannaye senga obusajja buno bunzita temuvayo ne muŋŋamba nti rest in peace lwaki lwaki kati andi ekirungi tewali busajja bumuse afudde lumbe ng'abalala banga agezeddwako gavumenti emujjanjabye naye Allah bw'ati bwe yageze era tusaba njala kusaba ekintu kimu gundi oyo afudde wa nuupu nga Bobi Wine talina kugamba omutima gwe talabirira bamulekwa na bannamwandu kubanga yes sebo ebitabo wano eyali dereva we namwandu yajjo waka omunaga banezeni banzalamu abaana babiri naye Nyanzi nzimbirayo luumwe munkulizeemu abaana amazima agano tewali wadde kasiisira famire yani yali teyafiira ku mulimu yali takolera Bobi Wine fe abafiira abamagye tetubasasula so no nga maliriza kamu katono saagala information njagala kusaba president Segirinya kagenza abadde alina abaana gavumenti muyambe mukuza abaana abo banga
ngaba kuzowani gomanya abana betulabiridde atolanya eka onagenda wateekawo obulimba bwe butyo naleeta bwati njagala kumujjukiza olwaleero kitegere ne gavumenti okitegere mukazi wa Abiriga asula wali Kawanda no lwaki oyo golumirirwa nnyo owakawuma gogamba lwaki owa Abiriga temugenda nemumuyamba nga Abiriga ali wamakisjagala wakawuma kubanga ali wali Kawanda ali wali mu kuwona ntegeeza bannayuganda naddala abatulaba information nga n'okufundikira nfundikira kaso okwizira alina kyeyayogeddeko naye generally nze am not arguing out is omuntu nti is an activist oba sort of oba oli akutte ekipapula oba akutte engeri nnyingi nnyo ez'omuntu yasobola okubira nga is an activist sifuddeeyo naye nze kyengezezako ze njogedde ku kika ky'omuntu gwe mmanyi gwe nalabako ku Pimbasi we yasomera wano nga nze nasomera Kawempe primary opposite ne Pimbasi kyeza yasoma nze levels ze nzimanyi bye baagala esimanyi bamuwisi bimanyi kuba ate nze gwe mmanyi yali Robert teyali Muhammad so kati nze omuntu gwengoberera Seggirinya nerimu ne basibyogedde nkimanyi nti omuntu ono alina we yazannyisa nezire ku statement gye yeekolera ekenyi singa teyatuuka eri mu level ekigambo kyoyogedde nti yasomera ku Pimbasi kwa nti yasomera ku Pimbasi kijjawo ekyatwaha n'omukulu ono kyebogera Pimbasi agimaleyo n'akoma mu ki Pimbasi secondary ekisinga obukulu n'omubaka wa National Municipality naye ajja kujja kugambe yasoma nze nengezaako okugamba omuntu embeera yonna gyajjiramu nga Kaso byagambye is an activist sivudde naye nze nenkikomyawo neŋŋamba nti abantu abamu nga Seggirinya era nkyamupointingako baazanyisa obulamu bwabwe politically mu kaliya zaabwe wali yagala akola atya ntize Seggirinya mumanyi for instance kati kakikyuse bwe nti ŋŋambe tugeze nze Seggirinya mbanya nti abantu tuli wano tuli bataano ne mmanya nti abantu bana bansinze nze nyiza okwadde kinkolera mulamwa kugenda neekalakaase nga asigaddebo ng'ate amazima nga manyi sina kyengenda kukyusa kwameka kuba n'abansinze naye bulijjomu abatugamba nti nuupu ekigiremesezza okugjako gavumenti batudde awo tebakoze nga Dokita Besigye yagenda mwana tuze ekyo sikikugambangako nze nakubuuza era kyenjagala n'okonkludinga nakyo nga Kaso bwakirese nze njagala tukyuse strategy agize abayise ba activists tukyuseemu strategy nti bano abanaye baba bakusinze tojjayo TV atogere kuwulede tukkiriziganyizza the majority has accepted tuva mu analog tugenda mu digital then genda osokoleyo ekirala ekiyamba abantu bo because people were abantu bali basafari sifudde naye kati Seggirinya bwatamba ne gunne kiddayo emabega kino njagala kitunulire bw'olaba abantu balinga mukaaga kwaliko EPAS kwaliko Right Honorable kati Joel Senyonyi Robert Kyagulanyi Ssentamu ono Munnakatemba Salvador na Mujunyi n'abalala balinga musanvu bwe bayisa ekintu kya OTT be bayingira ekibuga ne bagenda nga beekutte bati bantu musanvu n'ensi yonna yali emaze okukkiriza bibiri ebyo okimanyi kati byavaawo okimanyi nsobola okukkiriziganya nsobola okulema okukkiriziganya naye wadde tuli ku platform y'emu era ne ŋŋamba nti nze ensonga ya OTT sikkiriziganya nayo lwasonga nze nzikiriza nti yali political that was the season of people power ng'etandika ate kati oyinawo kyowakanya nti okukyusa okuva mu analog ogenda mu digital tekiri political kyegamba nti omuntu yazanyisa obulamu andi nekyo kiri political kakati tuddeyo wali tugambe nti nze saagala nnyo politics because you are joking with life tukolera abantu sifuddeeyo naye kyengezaako okugamba politics nasse nenkugamba mbu life is a priority fiiki siwe nagamba katasa njaga mmanyi ya president Museveni yayingira ensiko n'agenda afafagane n'amasasi yakola kibi teyali politics kyali ki yali reality lwali lutalo olutalo nzi politics olutalo ensiko politics kyali politics kyembuuza kyeyakola kiri kyali politiko teyali politics olwo lwali lutalo ande olutalo naye nga sifuddeyo hold on
fiki okulya emmere enjala ebeekuluma si bwe kiri naye nkugambye okola ki oli mukulya si bwe kiri ekyenjala okukuluma sooka okiteeke wali ensonga ezaali Museveni okgenda mu lutalo soke tuziveeko kino kyeyakola kwalikola ki naye ekimutwala wali ki baali bamaze otubba akalulu ekyetagala tukkiriziganye nakyo kiri nti nze bwenzijo zanya politics tugeze mu kawempe omuntu wazanya politics munansana yange tugeze nze nsobola okukola strategy eyange sizanya politics nkolera abantu bange mweyo gyayita political system ye andi buli omwe abane format ye kati kyegamba awo ojja kuddayo nga tukkiriziganya nti nzikiriza nti Sseggirinya yayingira mu kajjika atasobola yazannyisa obulamu bwe ye nga ye kyogamba yeye kasoso okukola bwatyo hatta kasobola engazezenga si bwe kiri kwizira ayinza okuba alina omuzannyo gwazanya nga twakata gusobola si bwe kiri bonna bano babasiba bano basibe sifudde naye kwizira alina byasinga ono n'oli mu politics Sseggirinya bwakayingira vice versa buli omu aba nekyasinga kakati tegezako kakiriwo ekiti nti Honorable Sseggirinya ogenda mu kazannyaako Ssewanyana tugeze akayingiddemu oba Munyagwa akayingiddemu tekitegeeza nti bonna bagezi ekyenkana ate kitegeeza nti bonna bagenda kujja result yetya yemu bangi abakwata kadi za nopu era buli omu nayingira ne strategy waliwo yatuyirawo omubiri waliwo oyo tugeze nga Sseggirinya bwejja ne style ye buli omu yajja n'engeri ye era the end abamu muwabalaba waliwo yayingira eri omwana n'afuluma omwana nadde abamu bafiiramu kyengeza kuga nti Sseggirinya yayingira mu kazannyo katamanyi he joked with his life era nkomekereza ngamba se ye kennyini yakyogera n'agamba yejjusa olunaku lwe yatuukayo awo ebimu biri personal yinza obutabiikira fiki mpayo kano paka weekend ya olunaku lw'enkya tulina program yafikeko obunkenge tujja kubeerawo naye buli kinaagwawo tujja kujja nga tusobole okuba ntukikomeganyako akataleketwawo mutandikirako awo zikanya nawe kubanga Besigye lwali yetava mu makomera